Okay, a lot has been happening of recent. How did you come about it? Much solving somewhere like it was an accident, somewhere like maybe tetanyizemu. What happened? What took place that day? Honestly, sijja biddamu buli omu yakitwala nga bw'ayagala, but bibaawo. Bibaawo. The only thing is how you come out of it. Ate ekirungi is recovering. So sina bingi byabyogerako, but God knows. ebyo bibaawo, like abantu ababeera bonna bibaawo, things happen. Ekirungi, how do you come out over it, or how do you come out of it? So those are just a by the way. Okay, love. Yeah. Ku nsonga endala by the way nga tukyayogera ku ekyo of recent bavudde ne bagamba bane teta bakusabudde emiggo, teta face terabikako mu bantu, olowooza kyavudde ku ky'abantu okutandika okustipulating stuff like those? I just think waliwo abanyumirwa okulaba nga you have bad publicity, because I don't see simanyi wekyava, because n'olunaku nagenda okiraba nange naye neberedde ne waka nga ndi mukulaba series zange bino by'obonyigenyiga essimu nga gwaliko. I think I have a cloud nga waliwo wabeera waliwo ge wabeera nga bakuba, so ekyo kyo sikinaako bingi nnyo byakwogera, because everyone takes their own perspective of things, so oli kye yasalawo okwogera ate waliwo n'ekituufu, so buli omu ajja asalawo kyalaga. So you as Teta dating Weasle Manizo, how is it? Abamu bakutunula bagamba naye olabika oli mukazi mugumu, olabika kino kiki oyinza okugamba ffe abantu abali ebbali abalaba relationship yammwe? Tewali kipya, most of the things abantu babimanyi babyebuusabuusa. Marriage is not a bed of roses, no, because mwera abantu babiri mwa muyina engeri gye mwakuzibwa different, but you decide to be together, so sometimes they're ups, sometimes they're downs, so ebyo byonna tulina biyitamu because we chose to be together, so tekiri kunze nzeka, even anyone in a relationship, I don't think ali mu relationship ye bikaseera abeera aseka. You get it? Sometimes onyiga olala n'oseka, sometimes obeera nga tayagala nakwogera, so because tuli mu relationship muli bantu babiri mwakuzibwa different, you see things different, just you decide to be together because mweyaga, so olumu ebintu byonna temubiraba in the same picture, olumu bimu mubikkirizganyamu, so ebyo byonna bibeerawo, so being the fact that it's me and Weasle, it doesn't make us different from other people. So okwogerako ku Weasle, rest in peace, Mose Radio, ensonga eno eyewammwe mugirowoozaako ki? Abaana bano ab'omugenzi, do you have any plans? Mubalabako, mubawuliza okusoma kwabwe and stuff, or you have any plans about it? Well, ekisooka abaana b'omugenzi, most of them, I think if not all of them, tebabeera Uganda. Okay. So when they come, abamu tubalaba abalala, because we all have different schedules. I remember Nabalilian babaddewo naye bajja nga there are so many things that are happening at the time, ate ndowooza nga nabo balinawo akaseera katono nebitasoboka, but then abamu abalala bajja nga Weasle is in America, naye nze bansanga ewaka ne mbalaba, so because of different schedules olumu bajja nga taliwo, olwala ne bamusangawo naye ne batamusanze ffe tubeerawo, so yeah, I cannot say plans, which plans, because first of all ne Weasle yalina kuyitamu ebyo nasaka ne yeetereeza, but I know we have plans, so when the time is right tujazogerako. Okay. That's so beautiful. Abantu abasinga tubeera ebbali eno ne tugamba ye ne tetono waliwo bagamba daddo yali ali mu kujja kusiba Weasle byakomawa. Batugamba ewammwe muli bazibu, you're such a family that is really, really strong. So did you amend? Enough family, so okay. I think wobeera mu public eye, obanga situations zibeera mu maka buli omu aziyinamu say, it's not easy to go about it, naye ate tetulina kyakukola, tetugenda kwetta. I know. You get so nga bw'oyogedde bamu bagamba yajja omusiba, abalala bagamba siina family, tetwala nalemera ku Weasle, so it's a lot of conspiracy, but
Kyemanyi ensonga z'amaka tezigwera mu mawulire oba mu public people. Ensonga z'amaka zigwera mu family. So that's what I can say about it. That's so beautiful. Ndowooza omukulu Jackster mu studio mwoli era nawe oli mu kutuota buliro. I'm proud of you. Bigambo ki by'oyinza okubagamba gwe nga Sandra Teta? Bigambo, especially to women, and singa kwagala nnyo ku empowering women because most of the times in our cultures, African cultures, twakula batulaga tetulina kyetusoobola okukola. So what I can send to my fellow women especially, let no one stop you to do what you want. Kyoyagala mutima wo kyagala oba olaba nga okifunamu, go straight to it, aim at it. Ebirala, all of us in homes tufuna ebizibu tebikugaana to be happy, mboba kino kyabaddewo, no getting depressed. No, we meet those challenges, we face them forward, and and then also, of course, no Gambia, waliwo abakwagala, waliwo n'abatakwagala, baddembe lyabwe, when you're not forced people to like you. So that's all I can say. Okay, speaking of your business, the Empress, gundi gye wakoze erimu bags, erimu lipsticks, erimu lip balms and stuff, ababyagala babijjawa? So for now, we do deliveries, but in about 2 weeks' time, we'll be announcing a launch, then also the formal address and the website where you can get everything and what we have, because it's actually beauty and accessories. So yeah. Okay, thank you so much. Sandra, my question is, you might get out to one tulinda mikolo Sandra. Mwatugamba mugenda mu kukyala mukulaba abazadde. What happened? Biri tebinasazibwamu just in the right time. Tetulika pressure. When the right time, muja kulaba invitation. Ebiragamba emikolo mwegiri. Tulina ka video byabiseke twalaba. Omwami wo ng'akuba Omubi yali yegwaze mu nnyumba ewa mu nasala wamu. Ibro walaba mu nnyumba. No. Yamusanga mu kkubo n'amuyingirira mu mmotoka. Kati bw'aba gwe omuntu n'ayingira mu mmotoka yo nga tomumanyi okola ki. Ate nga you have a leg problem. Togenda kudduka naye what would you do? So yasala wamupanishing. Tiyamupanishinga yekka yegwe alaba mu video nga mukulu. Waliwo n'abalala be yalabbye. So that's one. Buli omu alina self defense, especially mu budde bw'ekiro. So ekyo sagala kirwako nnyo. I think naye kennyini abamutuukira yabanyonnyola. So omuntu yamuyingirira mu mmotoka ng'avuga ne baddeyo bamulabe ne basanga ate nga alinnye n'emmotoka endala. So I think ekyo tekirinamu buzibu. Teyasanga atambula kukubonamuku. Banange Ibrahim Ngambi agenda ate lwaki onemezaamu wano. Bye. Ngenda kukola. Okay, yo Sandra Teta ndowooza mulabe bagambye mulina okugula ebintu abagala okumuwagira. Ngenda kuba okay, so Teta of recent kulabye nnyo ng'oyingidde oba wali wava mu nightlife by the way, we used to host with different. So ennaku zino wakomyewo, how is life moving? Well, still come out, but of course, you said I'm hosting a moon at Nice Nazara. So when I gave birth, Nenza Tawananga Goverilla, so I had to put a break on it. So but right now, one of them 5 years or 4, so I think, and they're going to school. So it's not so bad. Nyinengeri biyambe waka musajja waba ina kyatetenkanya n'omukazi natetenkanya. So I'm not munaina bivaamu just to give it a break. Attended kirala nabiddemu because I have another business that works along with being an influencer and being a people's person. So natandika beauty brand which is Empress Glam. So okubikwasaganya bulungi, I had to also come back in the nightlife. So because like they work together. How is Empress moving, by the way? Posting Bambi. How is it so far? It's moving very well, and people are appreciating it. So it's just so kind that people can appreciate your brand. That it's gonna get better with time. Okay. Yeah. Omukulu bibutambulira bitya walaba ng'oli mu nightlife tekimuyisaamu bubi. I remember sometime back yagezaako stopping okola. Is he okay with your nightlife?
teyanstopping naye sometimes waliwo situations bakutekamu okukola nga zikukalubiriza namba mbireke but wabanga when I meet the people I work with conditions tezikaluba tasobola kuŋŋaana ate nekirala twesangamu business so it's not mbu takimanyiiko oba of course yansangamu ya business so tasobola kufeelinga bad but ekizibu embeera agenda ekyuka we twagenda mu lockdown engeri eno business gye yali ekola muso olumu ng'osanga bikalubiriza tebimusanyusa conditions zetukoleramu.